Why? Abasomali balina ssente. Nanansi katuzirye nga abalya steak. Omusajja omulya lwa ssente? Omusajja simulya lwa ssente naye era omuntu awuma alinamuko. Ekitegeeza era ssente ze zikuleeta. Era naye sinyira. Naye kati bweba nga si bya kyagwa mulava okuleka nga omuntu mwagadde bwagazi. Kati wemba sikwagadde ng'oyagala bonna Nanti ngamba ng'osasula. sinyira. Naye ng'era ssente ze zisinga okutwala. Ssente zinyuma. Kyokka nga nawe oba ogenda nnyumirwa. Kale gwe tokyanyumirwa. Nga sikyanyumirwa. Kati ekiba kikutwala nga togenda nnyumirwa. Zino ezibasse nga sigenda nnyumirwa sigenda. Sekereti. Kale. Tuli ku That Truth Media, tugamba just go subscribe, like, follow. Ndi ne Mariam Kugonza. Umaze bbanga ki mu music ino? Natandika June guno mwaka. Wali toyimba nko wantuna? Nagezaako edda nga nkyali muto nenyimbako mu Sunday school. Endava effort n'enzija eno. Famire z'abasiraamu babeerabako. Oli mugundi? Muki? Ntoro? Naye eyo navayo nga ndina emyaka 10. Etoro? Effort. Though nzirayo okulaba ab'ebikojja kubanga most of my bikojja side bali. Naye gundi ne tata wange balinayo. Naye tata wange like babesingira nnyo wano. Naye buli omu azannya paati mu management. Kati bakalo azannya paati ki? Management. Akumanaginga n'ebitundu byonna n'abimanaging. Nga bamanager batunda abagundi. Okubatunda bati mwena business omusajja najja nga akuwaayo nga bye bamuwa ssente nga muziteeka mu music. Saidi yange si wekiri. Gwe weetunda ng'omuntu? Nedda. N'ongamba? Nze ganze? Kwetunda sikwekupetunda. Sikwekujja okukuleeta ssente za music sebo. Okwo kuliko birala? Okwetunda buti. Like personally, nedda sebo. Wena mwami? Nyengo olina? I have a boyfriend from England. I have a boyfriend. Ali England? Yeah, but it's just an on and off. Muna Uganda? Muzungu? Lwaki ogamba on and off? Because tobikwate soko bijje. It's my friend, like a friend. Friend with benefit? Kinda, yeah, but it's nothing serious. Yeah. Wakoza gangajja? Wakobanga ddayo? Not like that. It's like a vacational thing. Ajja just for vacation, eh? Yeah, ayinza okujja ku vacation wano nimala nga omwezi gumu muliyo mu nsiko. Naye kati yangoba. Yagoba wakola ki? Music nanti. Watanga music nagoba. Why? Timanga yanibadde akusupporting. Mbusimanga abayimbi babeera benzi. Ate mpozi ne waba gyebiriyo nga abayimbi benda. Batya abayimbi. Namwe abaddugavu mutya abayimbi. Abaddugavu ate bo baagala baliira ddala. Mwagala kulya buli. Balya buli. Omuzungu kati ebyo music bive yali takuwa kusente. Yajja kuwa mwezi wa nyuma yali yakuwa kusente. Music bive mubera n'omulenzi wo akuwa ssente. Ayitampa. Watandise okuyimba? Okuyimba kwa serious? No, like. Natandika ddi? Like the talent. Talent yevaawa? Talent yange eva bukojja. Kubanga family y'abamama ba Seventh Day bayimba mu church. Kati ate nange bwe nali babaawa aba Seventh Day basinga. Probably singa okubeeramu aba Seventh Day. Be batoola bave 40.
yes era nabo batoolo ebukojja batoolo by the way aba 7 abasinga batoolo simanyi lwaki simanyi nange akati andi kwa akabo okuyimba bakuyita kazina twali mu church nga akwaya ketu akazina nga manyi bagenda kuzina ne bala niko yimba ngamba brother wange mama we fort katembaga twagikolera eyo church nga tuli muyaba lwaki tugamba then by the time emyaka 10 nayisirabanga ku taata wange kati 10 years nali simulabangako until I was 10 Royaje Fort banchima ne bandeeta somewhere there Ramara okufunza mama oluto yena atambulamu era ku myaka 10 kwe namulabira era kwe kunzijayo nandeeta eno dinako your dad came nakola donation ya spams nakola bali mu ssomero yamukwalira mu ssomero mama yali mu senior 2 I think tata yali mu senior 6 inamala najje Kampala ne tata muto bonna balinayo tata wange eri alinayo naye kati lwakuba nti bo bavaayo ne babesingirako eno ne bona ba tribe yemu they are a little bit mixed okay yeah. Kati senior 6 wamala okusoma ngolede mama wali lutolwo ne baagala family ya mama wange biseera baali bamanyi kuba jjajja wange yali akola mugondi mu army maje kati so the story I know nti baamunoonya engeri gyali omulongo baamunoonya n'adduka e Rwanda ne bakwata mu muganda we nga mama ali lubuto ate bujjukira family z'aba 70 babeera bakambwe ate engeri jjajja gye yalimu olujja kimanyi olw'omukaga tebabyako kye bakola tobaako kyokola tebalya nkoko tebalya mbaata enkoko bagirya buli kinyonyi ekitali tebalya mbaata tebalya nswa nga bwolaba eddiini y'obusiraamu kyemanyiko nti buli kinyonyi nga kina web defeat tebakirya mbaata ebintu ebigwa mu kkowe abakazi tebalya nkoko bakatandika ozirya ekyo sikimanyi nakiwulirako naye bimanyi kuba naye muganda wange kati nadduka e Rwanda muganda we baali so identical yeah they are identical twins yeah nagenda naddukira e Rwanda that's the story I know kuba kati myaka 10 nakukima waliwo ebyaliwo nga like simange ekika kikunoonya kind of like that yeah najja ne bankimayo nojje Kampala ne bantwala awo wajjajja awo salama olwa kusama road batugamba bwana bokusama road ekisooka tebunaaba kyakubiri buunyi enkwawa tobera stories ku gundi social media niwulira myaka 10 ngoli kusama road ku byonna kiki otakola siwunya bw'owulidde emponya towunya kyo kyakyoga temunaaba okunaaba nabagola banzirugala Salama road nti bwana bwako buli bwalayisi bwetondire byadde ebyo si byaka oba byakakati kuba edda tebyaliko edda mbiseera awo wennagira mbona kusama road bwetondire 12 kusa nze simanyi sibeera salama but it's also yeah nakulirako then nevaawo nengenda Ssekanyonyi mitiyane wajjajja wange ngendo banzijayo bagamba mbozina karaoke that's when the music tukira naveri nga nina myaka 10 watani kozina karaoke myaka 10 najja n'ekitone ekiyimba jjukira eno nasanga family y'abasiraamu eri nalimba 7 denga okuyimba era buli lwa mukaaga oba buli week nga tulinamu ennaku 2 ogenda ku church okulihasa nga nkyali 40 ku myaka nga sinaweza around there 87 aba 7 mugenda woba oyimba mugenda mu week mubamu emirundi ng'esatu ogenda okulu bagita rehearsal ya kati we nava eri n'ebitone byange nembireeta wano e Uganda wano mu Buganda mu basiraamu bagamba omwana kale bwe twasomako awo ku ssomero lya Swadiki nga tuli mu school choir Swadiki wano ku Gundi kati awo wali ekigenda ku mayanja anti ennyumba eri ekyengulu we nakulira ekyengulu ddala wajjajja wange muli ku kkuba we muti kati awo kuswadika engeri gye nali nti nkyali wa myaka 10 biki awo kati awo talent it was okay era nga bagiwagira mu gundi mu kwaya y'essomero then awo kyali okay kati P7 njimala I think nali mmala P7 natandise senior 1 kati we mugenda mu senior amazina we mugenda eyo amazina ne gafuuka amazina okuyimba ne kufuuka okuyimba nasomera eri Lutembe
bagita hope boarding eri side ze Lutembe. Kati awo ngoli mu Kisulo nga twakola ebigrupu y'abadansa MDD nga mutoloka notoloka nze saatoloka naye abasobolanga okugenda ku beach bagenda kuba essomero lyalinga kumpi ne beach Lutembe beach kati abaddukanga bagenda naye nze nali mulalu nnyo bino byakuzina ndongo kati wetuwumula ebiseera ebyo promotion zabeeranga nnyingi nga waliwo ekimotoka ky'emutini ekiyimirira awo katale awo kusalaama kulekaana naye waliwo wali akatale awo ekimotoka byajjanga simanaga mobitiiki ozina n'owangula bandana ng'okiwalampa ogenda okudde waka nga bakutegekedde nnyabo bino obijjeewo basooka basabula nze mpooko kitegeeza iwe dansa era nayagalanga nnyo fiina nasanyalaze mu bantu bonna nga yakusinga okuzinira ne mu ssomero bampitanga Mufundukulu esomero bidagiteeka musayira. Sorry about that. Bakuyitanga ni? Maria Mufundukulu. Ne bampitanga ndi ku ssomero nga nigidde secondary life. Bakuyita Maria Mufundukulu. Ebitole byo fina yalingawo omuzinyi. Yaliwo. Ngonyola ekiwato. Shakira yabyo. Shakira oli sono. Ono tomwegomba. Nkazi wetu muveeko. Saka nnyo mu nkubi y'embooko. Lwaki? Mwina historia mwe gwe naye? No. Just mbade ngamba Shakira oli omuzinyi. Kale yes ono kikiba kitoka tumwogereko. Asagala kugira like just mbade. Mboko ziriwa. Asagala nze ekyo tukite. Kale. Muleka mwina historia atali mulungi. Ate tulina historia tambanyira simu manyi mukwani. Tandabanga nako tampuliranga nako kyensuubira. Oli muyimbi? Ndi muyimbi naye. Oyinza okungamba Shakira ono aliwo. Si oyo dansa. Mwegombako. Mukazi mulungi. Mukazi mulungi ate tuli mugundi y'emu. Byonna kweyambula tugenda. Ate abantu balina bye beekoleddeko. So. Muligenye nnyo dikola wayise wuwe. Ntya. Kweyambula. Genda maaso wali ogambye n'okola otya? Kukyokunkuba bankuba kati bagenda olaba nga talent kyayeketa kubajjukira gye emyaka omuntu obeera obaze mu kavubuka seeri ebyo nga tulina I think I was around nga nyingidde emyaka 15 14 awo nga promotion zifuusa promotion ne banzijako Salama ne banzijako ne bantwala ewajjajja mu kyalo Sekani Diana. Gye byatabukira eyo ate. Bakudduse eno oweterere mu layini. Ate erikyasuka kubanga mu nnyumba twabeerangamu basatu. Basenga bange babiri nange. Ate nga ffena tuli myaka gye gimu. Nga alimu ng'omukulu alabika yalina emyaka nga 21. Jjajja ye yabeeranga eri kuba yali bano abakazi abalimi abalina ensuku ennene. Ye ng'abeera eri mu nnimiro ey'ekatiiti oba owulirayo. Naye nga tomanyi. Mbeerako eyo. Olwo n'ebyokwegatta otandise. Kibuuze ekyo. Kuba ebintu bw'ongamba nti nowakubanga zi promotion ovuuka bulengera abaana ababeera ku bimotoka okwo. Ebiseera ebyo natyanga nnyo okwegatta lwa nsonga awo we nakulira oyo jjajja oyo w'Essalama yali mukambwe ng'akuba ndooza wano lwakuba nti wano mbiseewo yali mukubi ate nga bw'akuba asuna kati nga mukusuna okwo akuyingiza enjala munda nezikulekaka yalimu olupusi family yabajaasi mukwana kati bw'okebera some parts of my body when wagula ziriko emisuno emisuno bagita misuno nkwagulo okoke emisuno kibi sorry anti Mama wainoneka bukyali okusuna nkwagulo kiri kyokozesezza it's not applicable sorry wainoneka bukyali siri mwono ne kubanga gali mazina it was a talent kuba tebankubiranga byabasajja nze byabasajja nabitandika ntuse mu senior 4 ate era nabitandika namusomesa okitegeera ebbanga eryo nawe naziniranga natyanga okwegatta kubanga batugamba we baalinga batukuza wano
nejjukira nasokera limba 7 de balina nnyo eddiini omwana balina empisa gye bakkulizaamu okitegeera kati nalina eyo that foundation okitegeera ate nenzija wano ng'ate no bakubi okitegeera kati nga ntya nga ndowooza bwe nneegatta n'omusajja either ngenda kufuna olubuto oba nfuna essiriimu ya kati kwe kulwawo era nali ntya ya olwogende Ssekanyonyi era natya Ssekanyonyi bitambula butyo otuuka paka wofuna omusajja omusomesa akwambule linda ku kati nyumiza katono Ssekanyonyi bitambula bitya otuuka okufuna omusomesa omweyambulire omusomesa just nali nkola bulungi subject ye yali asomesa ki yali wa English and physics plus art ebyo bye yali akola olwo oli mu class ki senior 4 ogenda mmaliriza possibly awo nga tunaatera omumala kuba olunaku like when I went into that thing twali tugenda ku party y'aba senior 4 in fact twalina ku leavers party mwakola prom mwakola leavers party era twali ku beach eyo gye byatandikira n'omusomesa nakutwala mu nsiko ebyo tubizeko tetugenda tokolindeka anyumiza nze bwebaze kunyumiza bikwatako njala kumanya this is a story tetwagenda mu nsiko ate mu kyalo waliyo loogi mukyalo ekyawo already baali banzijeyo egundi Ssekanyonyi nga nkomyewo ewa step mam ewa awo samwa basooka ne banzijeyo Ssekanyonyi navaayo ndi mulwadde engeri gye nali nga tituzi naye bo ne basooka ne balooza nti ndi lubuto ekyo bwe kyagaana ne bankomyawo wano ewa jjajja mu kulwala balowooza oli lubuto kumbe nga toneegatta anti era singa lwalimu singa baalulaba kati bo mu kuva eri mu kyalo bwe nali ndwala nnyo typhoid nebagamba alabika omwana yafunye olubuto novaayo nojja ne bankimayo taata nankimayo mukyalo nankomyawo wano ewa jjajja ne banzijanjabira wano kati negenda ne banteeka ku ssomero awo kusinyafa bali bayita Cornerstone likyaliwo Cornerstone ku Ntebe Road waliwo eriri wano nga tonatuuka ku Makindi SS waliwo Cornerstone eriri awo ewe natuuya senior 4 bakomeza mu misege gy'e Makindi katono mugenda ku beach n'omusomesa it was a leavers party byatandikira awo nebyo kwolwo lwennyini lwe yakwana kyatwala nga week kubanga after that day nandaga interest ate naye natera okufuluma era omuwala oba oyingidde mu that stage nga bampa this food that time I started to have food like an executive ebyo kale kyano nga ndaba nze baba bampadde nnyo ka pocket money every week ng'akuwaayo nze nga newa jjajja sikyalya mmere gyemimonde nga sikyayagala naye kati omanyi muvaaka nayagala n'okujjako ewaffe okukuba naye yali musiraamu ngamba nze nkyali mwana muto sobola kufumbira awo nere nengende nansana mu vaaka ya senior 4 yakusanga yagezaako to contact me. I didn't have love there. Love teyaliyo kuva butoli kibanda love tolina love nina naye abantu bakoowu oli mukoowu abantu bakoowu bo betwagala be bakoowu tosobola kubanga weegomba fina amasannyalaze n'otaba mukoowu genda maaso anti fina mulala ate nze ndi mutwala batotwanira yemusooba sinze kuba nze nakulira salama nze sisooba mukwano njala kutuuka wano wotandikira music music ne muyimbako awo enansana nayimbayo oluyimba lumu nga ndi enansana muvaaka yange awo muvaaka awo then ebizo ne bikomawo nengenda newandiise wandege yansomeko enviiri bla 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 in that process it was 2015 nenkubayo akayimba nga bwoba obimanyi nti tewaaliwo nnyo kiyambi njaso togitegera bulungi nensoka njiribamu awo 15 kayimba kamu 16 nebigaana olwo yiriba nabaani nzeka naye era nayinayo omusajja eyaliko awo bbalibbali like a helper yakutekamu kasente yayita ntekamu sente personally naye he was supporting my takeaway business because I had a takeaway in that time yankolera takeaway yansanga mu bbaala nga nkola nga waitress ebbaala eryo gundi nansana muvaaka yange ya senior 4 nga bazadde bakukkiriza okugendayo
eyo nga newagula dda anti nze kati nga nina muzesi ova ku kyokwewagula okuva ewaka muvako ya siniafo bwewewagulira nga tebanzikiriza kuyimba niweewagula tewalinda kusoma senior 6 sijja kulimba naye nga nasoma certificates awaawo nga ebibuzo bizze ate omusajja okunzira mu bbaala okukola kuba nakolayo ndowooza nga wiiki emu mu bbaala lumu najja nansanga nga ndi musanyufu nangamba kimugamba ebibuzo byange bikomeyo nayise kati ng'ate ndaba mu kiseera ekyo nze naliwo ng'omwana omuto nalaba n'ebbeere nagamba kana kanti kasaana kubeera wano nanzijawo kati yakwegombako bbeere kana katuli kasaana kubeera wano kyokka ate nakwana kakwana nankwana nanzijawo we nali nambuza osobola kukola ki namugamba nsobola okufumba wali omanyi of course nova mu family y'abasiraamu nga tomanyi fumba tekisoboka suubira nti kisoboka kati nanterawo oteekaawo abantu bekyebando bamumanyi nayinawo oteekaawo abasinga kati oliira just bwojja nayo nze nga nfumba like baali baliirangawo breakfast ne chips naye kati saawa nga mukaga nga ndikawo abaana ne bakola nze nengenda ewandigeya nensoma kati awo okuyimba bwe kwatandikira until 218 nga tekiggwa ng'omusajja atandise kujjamu ate byakufumba omukazi the wife to that guy nga she's always attacking me from the takeaway nga ajja nakola ensasage ngamba yeki nengenda neteekamu gundi ebiseera ebyo baali batwala bamaidi baali bangi nengenda nesooka nehasolingayo bwamaidi kyekimu nogenda mu kiyumba hey. Nakayimbako kamovu nakayimba kange kalinga kakyatambulako bali bakayita bagundi media yakutawanya aba DJ bani biki bibamu bitebe bibamu abana begavanya bibamu ne wobango ningo erabe wawa maybe ngomu omu babiri nengendo yanga bijja kunsumbuwa omu babiri something like that yeah abira next omu babiri bawakunga babiri ogamba owashi bino sijja kubisobera nja kwekanga ate nga ndwadde wawa DJ presenter producer wa studio bombi wawa then n'omu ku bayimbi bannange yali mu biseera nga olwakusuubiza kolabo kiki it was a story there. Yakusubiza collab. No, it wasn't a collab. It wasn't because of the collab. Already twalina kayimba babiri. Na ina akange na akakenze naye. But in that process. Yokuba nti mweliranye mubera mu ne mubera attached. Yes, yeah. Newe bakaicho. Yeah. Ngoye noziteke ebbali. Yeah, bulijjo. Ate ngolabe koli gundi. Timu nonika. Olinga kimwanguyira. Kisoboka. Libaawo. Era I am. Naye ekyo kikulu. Ya bulijjo. Akikulu nfuufu y'okusala amalulu. Sibera kusalama. Sibera salama. Obera. Bera bonga. Timbongo alibonga era ni yawolo zero. Bonga abantu basirise. Kakati n'ogenda mu kiyumba. Music yakulemye osazewo ogambye kogenda okulobwa akadamu. Okimanyi mama wa Spaceland yakolako bwa akadamu. Oba wagendera mu gundi yemu branch yeeyo. 2018. Kimanyi oba nagenda naye nagenda. Tamalako contract n'enkomawo. Bangamba bakwata gundi zammwe okomawo oti. Ozifuna oti. Anti kati nze we nagenda nali mwetowaze ate nenjiga mangu olulimi olwabwe lw'Abawarabu. Ate nga I pretend to love them. Kasita otabalaga busungusungu obwo. Bigaana bituuka ne bigaana n'ogamba owaayi. Balina omwana. Mwaka nga gumu n'emyezi. Walina contract ya myaka emeka? Myaka ebiri. Musulinga yamalako. Nalinga yamalako naye natuuka n'ennemerwa lwa nsonga. Ennyumba yali nnene. Naye nga mulimu omwana Kataala. Kamansonyi okwogera ekigambo ekyo. Omwana oyo oba spirits ze zakwatagana n'ezange nti yali talina gwayagala ne maama we nga tayagala nga ayagala nze. Teyakwegattako? Omwana yali muto. Yali myaka 6 naye nga yakoma okukula nga ku myaka omanyi bana bakyayavula we yali nga yakoma okukula? Yeah. Nga
nga yo omwana akula naye nga functioning yakoma kuona omwana ayavula nga wali nga akuba nnyo omutwe wansi waati nga akaaba alya nnyo ate yali mwana nga buli ssaawa wakukyusa ate nga mu kwebaka yebaka ekinene ennyo aba kuyambe yali yebaka eddakiika 4 ku 6 nadda engulu kati mu kifo ky'abantu bano basooka ne bagamba nti kati nze engeri gye nkola bulungi mu kulongoosa ne mu kufumba ne bagala nze bandike mu kulongoosa ne mu kufumba baleete omukozi nga personally wa mwana naye omwana nga ng'abakozi babeerawo ennaku nga 2 ne bagamba we can't kati bagenda olaba ate nze omwana njagala nnyo mu kifo ky'okugamba nti oba tuleete omuntu omulala ye akole ku biri Mariam byabadde akola ate byonna babindekera kati nga omuntu eyandiwumuddemu at least 4 hours ng'omwana wazuukire bamukuleetera ate bakwetaaga 10 n'emu otegekere bano abalala abana segeera bana mu kiyumba baboosi naddala abasajja balwadde bwampaako buli ddakiika akubebera tebansaba ebiseera ebyo nali wa ddiini nga nsaala era nga famire zintwala ng'omuwala omusiraamu ate ng'era famire nfuna zino zitipiko basiraamu abataliimu egyo bizeezeze egyo bwe gityo mukama wange yebaleko ssebo kanzi kamale wano nzije kati kyandemesayo eyo nti emirimu gyafuuka mingi nga nkoowa nenzimba ebigere ate nga bwe bagamba siri mulwadde bwe bakubuuza lwaki wajja oli mulwadde neweebuuza omuntu eyajja nga ndi mulwadde nayita ntya mwezi ogundi system zonna kuba kutambula nnyo ate nga siwummula kuba ezo ensi oba ogenda mu bwakadaama kyebasobola okukola kwe kukebera all the system musaayi biki mawuggwe kuba batutwala ne mu byuma ne batukebera amawuggwe munda balabe nti oba teri kintu kyonna ati neweebuuza omuntu eyajja nga mulamu mugamba mutya nti lwaki najja nga ndi mulwadde so kitegeeza nti kwali nti nali ntambula nnyo kyekituufu naye nga wetuliwo mu nyumba naye ng'otambula nnyo abantu nga bangi ate nga noono omwana kataala mpa emirimu kuba nze emirimu gyange nagikolanga mbudde neŋŋamba nti kampa omulemu oba wakagala okuwummula nga oli azuukuka omwana nandimazeeko naye I think that was the issue nenkomawo of course wejjusa kubanga abantu abatali nti bafamireyo okubaala okulaba ng'enkomerero eneetera otuuka obeera nga ali mu psychological torture kubeera n'abantu nga engeri gye bakuyisaamu engeri gye bakuyisaamu yokka nosalawo n'okomawo nenkomawo naye sente zo wakomawo nazo tebanzimpa kuba saamalako ebiseera ebyo sente ezo nga bo be bazitereka baani aba bosi kale bampaako ze bampaako naye tebampa for the all period bagamba lwaki be bali bakuterekera sente si byangu kati olwo eggundi bikwogerako bikyo bibajjako otya gwe otuka okudda e Kampala anti I did a strike nabagamba sikyayagala kukola njagala kunzaayo ku office engeri nti bagita probation period eba ya myezi 3 nga nze nagiyisaamu dda nga ndi mu mwaka nabagamba nagiyisa tebasobola kumpa like another house ngamba no sijja kukola ne bakiyita ekyokusaaga kati nembuka ekikomera baali bebase nembuka ekikomera nenetwala ku poliisi neŋŋamba abapoliisi nze mutanziza waka ngenda kwettira waffe ne balowooza nti nsaaga abo babosi bange ne bajja batandika okunnimba limambu tugende ewaka tukolere gundi bagita batya tiketi nembagamba nemmala nzira mu nnyumba eyo sinze mbafumbira emmere ngenda sekula obugirasi mwenamba webakumotegere anti kati I had to do something. Yeah, I had to do something okubalaga nti I'm serious, I'm done with that shit. Kati nisinga okukola obuseegu bwene ewaka awo nali sinaseeguwala
ovudde e Kampala ng'olidde omusomesa ovudde e Kampala nga ndidde abayimbi kati abantu bwetwagamba gwe omuntu wakubuuza bantu babiri bokka basatu ate ono muko omusajja mukazi yali akuyichinjanya bantu bana ng'olwoyina emyaka beba abantu abasatu omuyimbi producer n'oyo omusajja ate omusomesa baba bana ate kati olina bootatugambye bwe walira mu kavuyaawo tewali ekisoboka kati owulira oli eri ekyawakati kibanja si kyekyali ekikulu saawa ekyali ekikulu kuvaayo novayo n'olukomeka kuba ebbanga eryo lyomala ng'oli mu nnyumba n'ebyo ebintu oba tobirowoozaako nkubuulira kakati mwaka ki ogwo gwe twogereramu 2018 n'okomawo nakomawo nga 2019 atandika okay. Okomyewo olwo ndi ewaka nebuuza kati nkomyewo wano ngenda kukolawo ki netugobako awo ebyokugenda ettaki sente ne bazibba ngenda e Dubai kikyalo ogenda okukola ettaki wamaid no we all know Turkey ebimu mwali mubimanyi olaba Turkey is one of the most selling sexual prostitution naddala ku baana abava e Uganda mu South Africa ebimu mwali mubimanyi naye nga naawe okimanyi nze naye sikimanyi nze ebiseera ebyo fine nali mu talent y'okuyimba naye don't forget I have a foundation nina foundation eri gye nafuna mu buto ebyo nze naye sibimanyi era nali ŋŋamba either ngenda nkole bye nasoma nsibe abantu enviiri oba ngende mu kiyumba anti bye nasoma ng'ewandege oba ngende mu kiyumba yes okay. ne bazibba aba agency oba wa muntu yali mukwano gwange yatuconnectinga twasoma naye mukono gwe yakuba I think be banziba tebabbanze nze katwalinga abantu basatu olunga mwadi omeka twabuli omu basooka ne batusaba gundi diposi ya bukadde busatu ne bagamba ebyetaki bwe byagaana ne bagamba bagenda tutugirira eby'e Canada takyaganya tebo nedda ng'olwa nti tusaba ssente bagamba akatuteeke mu process y'e Canada entula zikonyerwa muli ate muteekeko ebijanjalo ate munange olwo temumanyi gwe bafuuyi gwe bagamba omubbi alina eggwiisa omubbi alina eggwiisa ate kuba oba obimanyi gwe katujjukira oba otambuddeko yadde oba ogenza mu kiyumba naye oba otambuddeko okitegeera kati otuuka wano ng'olaba ntojaawo laba kati neweebuuza kati okomyewo okuva eri omwana kyakusuubira kyoli oli mu kwekwekereza wano mpolampola kati ng'olina okuyiiya ate olabe nti oddamu linnyonnyonyi nga sente infact ndowooza nakomawo n'obukadde 5 singa bakwasa omwaka singa bazimpanga bwe zaalina okubeera zandibadde ziwerako ate era baali tebatusasula sente nyinyi baali batusasula $9,200 ate ezo zaaweebwanga nze nti nali oba mmanyi okufumba mmanyi okwogera Oluwarabu okitegeera abamu bafunanga $7,200 kati omuntu wa experience oluusi bakwongezaamu kati nange nagenda ku 7,200 naye because nti nayiga mangu bakwongeramu kati singa bannyongeramu era ssente kwona omwana osanga nandibadde naye it was too much nga ebigere ate batanyongeza ne rest yali nti kati obukadde 5 obwo neŋŋamba ndagewo ngamaze okugamba tata wange nti tugenda Turkey eby'ettaka biganye tugenda kati goba bya Canada bino Facebook nengenda ku Facebook waliwo omukwano gwange era nasoma naye nagamba zangu Dubai waliyo emmere Canada saagirinda simanyi oba yagaana oba teyagaana nga ndaba ssente zensigazaawo ne Canada eyo bwejja either nga tata ssente yajozimba kuba naye siina nti muntu nti oba mama nampa oba musajja nampa no nali sirowooleza nnyo bya muntu kumpa kintu kyabwereere at least nfuna engeri gye nkikolerera nenkifuna era oba tobbye sikiririza nnyo mu bintu bya bwereere ebyo ne bambalira nga ndaba
nsobola ogenda oli yaŋŋamba jangu obukadde 5 bukuma nga process yonna yali eggweranga mu bukadde 2.3 then nannimba nagamba jangu n'obukadde 2 bw'otuuka eno genda kufunirawo omulembe mu nnaku 2 ngende n'akakadde aka bed space bwe nalina okutuukira ngende n'obukadde bulala 2 bwakusasula ku mulimu anti nali kataala yagamba ogendemu n'obukadde 3 obukadde 5 nga bwonna bukimala ate bwe nalinawo yagamba akamu kakusasula bed space akalala obubiri bwakunoonya mulimu naye ogenda kuba ogufunye mu nnaku 2 wagendera ku promise ate visa yayo terwawo wane Dubai bagenda ku makyolo gulo ne batta natubukanga omuvubuka tayagala kumpasiza mu bed space yali akugambye yali asaavinga wano emmere kusomero kwe nali nsomera wano ku Cornerstone yali asavinga mmere yali asavinga essomero yali food supplier ebiseera bye twasomera kati nengamba yali akusingira ddala emyaka ngamba nalina connection ngwa nnyo mu gapu z'abasajja abakulu simanyi kati olina emyaka emeka myaka tebajogera nnyo ku internet naye nga naatera okuyingira early 20s no not early late 20s naatera oziyingira late 20s somewhere naatera oyingira late 20s kati otuuka eri nga omusajja ayagala in fact yali ayagala era nabeerako naye endooza yali period nga ya wiki 2 ayise aseegatta naye okulya enkaafu ndi mukazi musiraamu temwegatta saamuwa naye nga yali ayagala kyekyaggaana ekyaŋŋaana I think nagenda ndi mulwadde nali ku ddagala nalinamu something like bitegeera bino by'olubuto kyekiri ekya typhoid nalwalanga nnyo typhoid edda nga nina olubuto olunuma nga ndikweri eddagala osobola naye nga nze naye kale ekyali kyakwekwasa tosaa biseera ebyo nali nkyali ono omuwala nsagala kwegatta nnyo na muntu gwe saagala obitegeera wekiba kikuyisaawo tekikutubalira budde si kumpisaawo kasita ndaba nga nnyumirwa life goes on omuwa ekigambo kikubaawo nnyo kati mukwagala okumpasizaawo mu bed space nengamba kati no gezi weeyiya engeri gyerayina wano animbye siina mulimu kati jjukira bwoba wakagenda gwofuuka aba bagitadde omumaaza omuntu eyakwata obukadde 2 nembuwa omuntu yali alina kuntwalanga something like a room kuba Dubai wa bay n'ebiseera bwe nagendayo yali walayisi nti obukadde 2 bwali busobola okufuna gundi estudio ekitegeera studio room elimu at least nga bwolaba studio nga bwozimanyi ezo sente zaali zisobola okikola nze naye sina kyemmanyi nange nentuuka n'obwakatala wange nemuwa 2 n'obukwala omunkwasa nemuwa n'akakadde alabika yabuuka mu bbanga 2 obw'omulimu n'obumukwasa n'akakadde ka bed space n'okamuwa ate nga nze nali simanyi nti nali like environment nze nali siberangako n'abantu nga musula ku butanda nga bali mu kisulo bye twabeeranga omudda mu kisulo zesi embeera gye natuukamu ate noobereko nga waliyo akawansi ndowooza be babeera abagagga kakusatu nga ssebo olina okuwalamba ebiseera ebyo nalinamu ku mabi naye nga ndi ku weight loss nga abali wansi olina okubuuka mukama kwasa weight-loss oba olimu ebirala ebiriwa toyinza okuwozagala ndi weight-loss nga weight-loss yajja by force in fact weight-loss yatandise na mwaka guno era mikwano gyange bambuza okozesa ki nali munenemu wansi obukadde bwonna obusatu obumukwasizza obuniga yaŋŋamba ogenda kukwata sivi mugende mumunoonya ate nagenda mu biseera nga byamusana nagenda mu May omwenda obukadde 2 akufunira omulimu kalala gambe kwata sivi mubuuza olwo nno ntandise okuyingira wiiki jjukira nze bansuubiza nnaku 2 olwokusatu ngenda kuba ntandise okukola olwo tuyingidde mu wiiki jjukira nze obwongo bwange buva dda bukozi kwekwekolerera neŋŋamba kati nze mbeere wano nze enfumba bwe bafuluma
nga nongosa which is okay kyali tekimenya kiba kikumenya lwa nsonga waziddire ku kintu kirala sente waziwadde anti nze nasigalanga mu gundi nga abaana abalala bagenda ne banoonya emirimu abalala bakola ekitegeera kati wazukanga nabagenda okunoonya emirimu tugenda ate nze nga mbimanyi nga nange sibimanyi soka nembeera wiiki nali nnyingira wiiki emu yasooka neŋŋambayi olwo ku weekend mugambayo omulimu nti mbakubira essimu tebakwata then omuvubuka atandika ate okumumanyiira agenze bagendayo gye bagenda ate akomawo mbw ansaba emmere nemubuuza onsaba emmere ndi mukazi wo oba wandese wano okufumbirwa kale nsaabitegeera okitegeera neŋŋamba no wano mugezi weeyiya kati in that process waliwo oyo muvubuka oyo yali ayagala okunkwana mugundi omwo era mu bed space nga mwali ataliyo ne yakugira ataliyo ye yantwala olwo banoonyeseza emirimu tutambudde mu musana buli gyogenda olekayo ebibiri gyemitwalo 2 nga bagenda bakubira oyo muvubuka nagamba wano ngenda kukugjawo nkupangisiza ewala jafuna omulimu nze kale ate teyali mubi nange neŋŋamba aya wangamba nonyeyo 5 gyemitwalo 5 nenfuna omulimu ewa Ram oba omumanyi DJ Ram weno then nofuna omulimu ewa Ram nankola nga waitress ewa Ram DJ ina gundi restaurant it's a African bar yeah noberamu nga waitress Kampala wawona okolobwa mu bbaala n'okolamu weeks njagala nnyo ebintu wiiki emu wakolamu wiiki emu ng'ebbaala n'ofusuka n'ogenda ate Dubai n'okola mu bbaala saawa ezo omulimu gwe bansuubiza okutuuka eri okukola gubuze teguliiwo nga sigenda kudda kubeera awo mbeere nga ani akutwala ewa Ram oli omuvubuka eyankwana nanzija eri ewooli oli omuvubuka oyo ye wamuwa ono omulala ono yakujja eri yakujja mu bed space ate yampangisiza privacy endala nga kikyabala kulya something like that era not something like that ekyekyo ekyogamba gwe omukazi oyinza omuteekamu sente nga tolina kyomwagalako kisoboka gye bali bagudu Samaritan abaddugavu muli bako abazungu omuzungu akugira kubana abazungu baddeko nemikwano gyange bo asobola okuwa nga without anything in return naye omuddugavu nanzijayo eri era ye yansasulira n'ebyo 5 binasasula ofuna omulimu ewa Ram newa Ram ofuna omulimu nga binasasula nkubuulireko okugjako ng'omulimu ogwo bagukujja eno Uganda nga boolaba nti Middle East etwala bana ate wano musasula na nnyingi naye n'eri okufuna omulimu ate jjukira obiwa Ram yennyini owoono akututteyo yamanyi wa Uganda Ram ono eyantwala ye mukwano gwe ye yatulabira kati twali tulina okuwoolya yatulabidde omulimu connection netandika okukola ewa Ram nga odde wakewo ono n'alya si nnyo kuba naye yali mukoomu yali musuubuzi weeyo si nnyo emirundi gye twabeerako naye era nagyo gyali mitini kasana natandika okukola nga nsobola okwetengerera saddamu nakumulaba ng'omuddukako si kumuddukako oba yeyanzirukako oba already yalina omukyala kale ye tugambe nti yakuyamba ye yanyamba buyambi kati gwe mukumusasula n'omuteera era yagenda okunyamba nga ayagala kituufu naatera gwe balinga omusasula namusasula in fact tandaba nakunzijawo awo nsooka kulira mu bed space tandaba nakulowooza ku byakunfuna saawo waliawo mahoteri naawe yagera bali bagenze n'agaayingira bed space ate kati ate oli eyantwala nanimba ate oyo yayagala okukikolera mu katale ako mu makkati okitegeera nga bwe bali kiro omanyi ekiri eri
ate nga kuje kawaggulu akuze wakati yewe yali asula oli yali asula mukamakati nagamba kati mukutuuka okunsaba kakadde nze nani manyi nze naye sibimanyi nga manyi oba omuntu mubeera muwote ate nali simanyi nti ngenda kubeera naye okitegeera nze nava eno nga mmanyi nti baŋŋambye zino ssente za room nti osasula room nga wolaba woteeri n'obeera omwo noba n'ofuna omulimu oba kampani neekutransfaringa ku accommodation zaabwe oba tebaali banyinyonnyodde naye ate ntuuka bintu nga sibitegeera nagamba jangu webakawa mumakati mbwana ate osula naye nengamba kati kigenda era wasula naye nasula naye tebyaliwo bino ebyekikulu tebyaliwo kati okyuka ddyo mukawa waggulu sigenda nko mukawa waggulu nali mukawa mumakati nga ngero osula naye paka kuvaayo ng'osula naye mukuvaayo kasita yatandika olwo kyenkugambye yajja nansaba emmere lwaki sifumbire mutwe nemubuuza twali tugamba tuli bafumbo twatuuseeyo ddi kati kwolwo lwennyini waliwo omuwala yali asula opposite nemugamba nsuleko wano naawe nensala nenzira kali akalala nensula awo kati ndowooza oba yayagala kundagako nga lowooza oba nanyiiga oba ndi biki that very night bwe nali yanzukusa nagamba Maria nzukuka bulira ekiriwayo mugamba nze tebinkwatako that very night lwe navaayo kati abaana ne batandika okugamba oyo ayinza n'okuba alina siriimu aleeta wano bakadaama n'ababba ssente bannange ayaya ate byanyongera obusungu bw'aleeta bakadaama aleeta abawala okuva e Uganda n'abalimbalimba emirimu n'abajjako ssente kyeyankolera ddala naye nabiiga naye ekyannyamba navaayo n'oyo omuwala nasulako naye ennaku bbiri then ono nannyamba nanzigyawo yampangisiza partition nagenda napangisiza then nakufuna omulimu wa RAM otandika okukola kati obeere wa RAM ebintu bitambula bulungi nnyo kuba nagenda na visa ya myezi 3 kati basooka ne bakulimba mbu obeere ku visayo bwe bakusiima balyoke bakukolera visa nali nenkola ebbanga eryo ate nga batuuka okusasula ramusi yali atusasula waliwo bosi waffe fe bawaitress yali muyindi kati nga bwogenda te okusaba ssente bakugamba tuwemu ennaku 10 kitegeeza oba oyingidde omwezi omulala nze nga nze experience gye nafuna simanyi balala bakolayo gye bafa kati that period nali ndi mu 10 days zange kuba eyo visa ebiseera byabeerangako ennaku 10 nga ndi mu 10 days zange nentuula mu toyi nenkaaba waliwo omuwala omu mukwano gwange ntula mu toyi nenkaaba nasanga nkaaba nagamba ate Maria mubadde kinga okola bulungi tebandikoze bazangamba naye ffe tulina sova wano tukuyamba naganda Marina nokolayo biki sina nnyo kyenakolayo waliwo abantu benajoininga nga balina zino bazita batya as online marketing naye nga bagala ba plus size models ekitegedde nengena nembeeranga plus size model part time kati kyova olaba nti bino ebifaananyi ebyagize byefaanaganyizamu that thing because these people eri bali benakoleranga like a private staff bo balinanga professional cameras tetwabeeranga bwerere obeera oyambadde bo bikinis just muntu ayagala gula bikini nga bani kwini tagitwalirako babasaba mutuweeko ku gundi different fashions zemuyina kati oyinza okubeera nga oyambala mulimu gwokola part time yeah it was a job ate yansasulako kubanga it was covid time it was covid time ningesasula bulungi baali basasula bulungi naye bwombuuza ssente zo gye naziraza nali nakatandika okulaba ku ssente I swear twazinywamu omwenge nkama nsonyiwe nazinywankamu omwenge nabamanyi nti nekya bajja kukuba ebifaananyi ssente bwezijja kati ate obuzibu obwaliwo omulimu ogwo gutunyonyo gyali only even myezi gyalinga 2-3 nowulira kati osobola okwekozesa myezi 2-3 covid weyajjira ate ne biggwawo okitegeera kuba egundi eyo nagijoininga I think it was November, December, January, February
March COVID najja ne batugala Dubai. Kati omuntu yali atandise oyingiza akasente akawera. Tusooka tubonaabonera ate nga tuli mu mayumba ga bbeeyi. Olwofunye omulimu gwa kweyambula. Nali seeyambula nakedly. Bikini? Yeah, bikinis. The same as kweyambula. Kuba zepale zibala munda. Omuntu yaba yeeyambudde. Okuteeka omuntu yeeyambudde abeera completely naked. It's also a job, it's modeling. I'm a plus size person. Waliyo buno bu slim babe. Nikati nze nalinga plus size. It's a job. It's a job. Yeah. In Dubai. Not only in Dubai. Yeah. No one in Uganda gonde zisobola kwanga. Obusegu is allowed. No, omuntu batinga sababu kati kiringa omuntu bona agamba nti wana Uganda tekikkirizibwa. Anti Uganda, yeah. Uganda it's another culture. Definitely. Yeah. So say in countries where busegu is allowed. Ne Dubai tebakkiriza busegu. Mwabikola nga ate kisibya it was private naye nga gye ziri gundi stores eza bikinis with models. Ejebiri Dubai waliyo buli kimu. So bakubba ebifaananyi nga twambadde mwambadde bugi string bwa bikini, yeah, something like that, yeah. Buli mulimu ogukoze naye gwali okutte mutuufu ewafa oli mufunyo naye sijja kulimba gwamponya okugira nti nali ngenda overstay mu nsi y'abendi. Forget about the clients, but mulundi gwange ogwasooka okufunako obukadde bubiri oba obukadde busatu omulundi gumu omwezi. No, every shoot, yeah. Every shoot gye twagendanga kubanga babitwalanga nga babawanga sente. It was a part time. Yes, yeah. But ninga basete nga bazijajamyanga nnyo. Ofuna tip. Mubana yeah, ofuna tip. Yemwa tojja kubitegeera naye ngo ongambye it was a photo shoot. Abakuwa tip ku photo shoot. Kati olaba mu companies aba modeling sijja byogerako nnyo bya modeling kuba sibitegeera nnyo naye mu bya modeling mubeeramu ba commercial mubeeramu bana aba stage bla bla. Aha. Kati nze nali wa bifaananyi nga yegundi gyendi naye nga omuntu ayinza okujja ne company ye nga wagundi oba nga agenda kugulawo store ne bamulaga ebifaananyi ebiro n'agamba mumudeetera ono kuba kati nze ndi muddugavu. Kati wane Uganda nsobola okuba omubi naye ate mu bantu abakala enjeru nze mba nkola kuba sina bleach yonna era kala enzirugavu ku bantu anti wana Bannayuganda bavuma bw'obeera omuddugavu bavuma bla 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 naye ate kati bali abantu abeeru bo it's okay. Yeah, jokoma okubeera omuddugavu ne everybody yo kikimu kati that part time ng'omuntu asobola okugamba nti ngenda kuwa contract either ya wiiki kitegeera. Kati nze wawe nebuuliza abakuwanga tipu ku photoshoot bavanga wa awe wakyakyakalanyizza ng'omuntu muntu yenna tipu tegiraawo ku photoshoot egira eno nga moda aleeta sente nyingi nga bajja ne bagamba mu bamoda abaliwo katutwala ono ono yajja okunyumira eno gundi naye ne mukwano gwange omulala twalinga babiri nze nali munene ye nga mutini ate nga muwanvu naye nakati akyali modo infact asola saizi bajja ne bagamba nti ono modo gwe tututte n'ogenda like a week. Not really like kisobola okubeera nga kya nnaku ssatu ne baba kati ddayo yakima modo omulala si byakwegatta oyinza nkutegedde wedda nebuuza tipu weeva nasitegeerawo omulabi otegedde tipu weyavanga. Okay. Kati olwomaze ogundi covid yenene wamumala oli Dubai. Twatandise ofuna sente nali nze ntandise ofuna sente okutangira mu December. Sente zengeri gye nazikozesaamu gaali maalo kuba nali sikwatangako sente nnyingi zaawamu. Of course nali mbadde Dubai nga ndaba abaana banywa omwenge nange weegomba kuba nali waitress nga nsavinga abawala abalina emyenge gyebbe nange ne mbikolako nensoka nengenda nendagako ram nti olwozifunye oliyingidde ebbala lya ram alajjukira ram bwakolaba n'akasente gwabeerako obeera ku kido Mariam the house Mariam ajubisa ne basooka batujubisaamu awo nga olwo bewalekayo nga bakola
naye kirabika saasangawo n'omu yonna gundi gye nalina banki gye nakolanga nayo we nafunira ssente ebiseera nga tebaliiwo walinga ate omuwala gwe nasangawo ate ye yajjanga mubana abayonoonanga ssente okitegeera ate simanyi oba ki ekyabaawo okutuuka okujja okukolawo naye nga yali ng'omu ku bawala abajjanga awo betwasabinganga era nga ntiipinga kati ate ku luno wenfunyemu ku busente ate ndaba kasitoma ke yajampa neŋŋamba ogera nnyo naye era nange ne mutipinga nga bwe yantipinga naye kakati ono omuyindi eyakugira ssente ono bosi waffe eyali bosi waffe Mariam our princess okuvuma tosobola kuvuma kuba naye era si eyali waliwo ate bosi eyali omunene eyali nanyini hoteri yonna era n'obusungu tosobola bateeka ku balwamu kuba ne balwamu nabo baali bakola ki nabo era ndowooza baba simanyi bo byabwe baabikolanga naye nze naye siri under payment ya ram kati awo no December kati no okutandika ne January ntandise okukula mbirowoozo ambi kati ya omwenge ngunywedde nkyakadde kati njagala kukola bizinesi evaamu ssente zo nzikwata omulundi gumu mpangisa apartment ngiteekamu ebitanda bawala be Marina balinako ku ssente okusinga babeera eri eddeira kati nteekamu ebitanda naye ezeri ziba za bbeeyi ezeri ziba kamu kitundu ebiseera ebyo zabeeranga kamu kitundu buli muwala obanga basulako babiri oba omu buli kitanda kyabeeranga kyakamu kitundu okwata bitanda byo ng'oteekamu nkwata ssente I think zali akawansi makati waggulu bali bo tebasitula ate nga abeeno okwata buno single bed ezo single bed mu room oteekamu nga 2 oba 3 naye kati nze nali nafuna room zange 3 buli room nga ngitaddemu ebitanda byalinga bibiri nga abawala mu room bagenda kuba babeera mu babiri kati olwo nga ngenda kufuuka nga boss nali nakaziteekamu ndoza naziteekamu gundi February nga gwakaawo nga nfunye n'abawala abagenda abawiringa in fact baali bakuba woyingira osasula buli kyona kyalinga kyakamu kitundu nga nzifunye covid we yajjira netulowooza nti oba ajja kubeera nga wannaku 3 lockdown netuyingira omwaka kati ekitegeeza buli obukadde bwe nali ntaddemu kuba Dubai ya bbeeyi okufuna those apartments zona neziyiika temuli asulamu basula naye tebalina ssente ate ate gwe olina osasula kuba oli bosi tolina kyomugamba netubeeramu emyezi ng'ebiri mbagamba nno mumanyi buli omu adde gye yadda kati ate ziri deposit gwe nateekayo nga tebasobola mumpa kale it wasn't an easy situation very bankrupt ebiseera ebyo ate ne babba ne passport yange bangamba bazibba ne bazikozesa kuba bazikolerako manyi naffe twali twetamiiza nnyo bakubotami nali ngenzera out bakusala ensawo balekamu ssente kuba nalinamu obukadde bubi nalinamu egundi 2000 ezeri eno zibeera ekigendo kyali kyakufuna kubanga yalinga house party eri bibyo bibeerayo kubanga abazitunza abantu nolina ye yajjamu passport nakulaga nti ssente zonna teyakwatako yadde ate era saakibuuka kiro ekyo kuba abawala era abo bavaddeira abajibba bavaddeira kuba abawala be Marina that's a high class tebakola ebyo naye kolwa it was a house party omuntu atambuddeko ababimanyi buli house party bajja baava eri baali abawala nga 6 ogamba atambuddeko naffe wano house party andi mutuvuma kati house party kirungi muzimanyi kati nawe ndowooza okiraba mwekola buli kintu nemwekuba ebifaananyi nemukola ebintu byammwe ebyekisiru byonna wabikola nabikola sijja kulimba passport nebbaawo era no nekalubira ddala kati nali sina passport ate nga saka agenda mu overstay kati nalina okudda under repatriation series yali ne wane Uganda ate bw'otuuka otuukira mu woteeri enzijano oba nemalawo oba gyali myezi ng'ebyo mulimu woteeri bakyabakenenya wano Uganda mu woteeri ng'omalamu oba yali wiiki emu bwe baleeta mu basi ne bubajja entebe paka mu woteeri bwakujjanga ku ntebe ne mukavaringa nako
kati abatayinanga ssente okujja abo babateeka mu bbaasi abamu basulawo mu kitoola wala babatwala abatayinanga ssente nga mugenda mu bya gavumenti balinamu ku ssente kati jjukira nze nali maze okufunako ku mikwano gyange abazungu waliwo gwe nakaabira nasasulira woteri awo Entebbe we natuukira naye era teyannyamba nnyo kiri awo nzire bwa muzeeyi naye nga already nali siruddeyo Dubai kati omuntu yagenda mu May nga ggwako nenkolako ewarramu emyezi 3 mu bugubi nga tebabasasula ekitegeera kuba sandivuddewo singa twali tusasula ngenda mu photoshoot kati ate mu photoshoot mwe nandifunye empitirivu lockdown nejja teyamala emyaka egyo kati okomyewo wano ozeeyo wa muzeeyi Salama Road muzeeyi wange alina amaka mangi kati gwagenda mugaliwa bali eyo ajja kamumusonyi yali saidize nagenda naye yasite ku maama kwa passport nenzirayo najja sina passport najjira ku kipapula kati omuntu abadde amaze okufuna ku ssente noddawo embeera naye kunyigira wano okomyewo wakoyoza ebintu ate okuze mamu wakulaba nga omuwala alina okubeera ewa bbaawo okitegeera kyokka ate ffe twagala birala kwegamba embeera yenyiga teyira gwetanyiga nze nkubuulira onoobeerawo otya oyiiya otya okudda waggulu sadda nnyo era waggulu kubeera nakola passport nengamba kanzireyo e Dubai lockdown ngewedde I think gwali mwaka ki lockdown teyaggwawo 2022 ati awo nenzirayo naddayo mu May naddayo mu May kati ate oba out of depression nagiza mu kunywa mwenge ate waddayo noddamu okunywa omwenge era ate ku luno kyali wasi kubanga luli twalina chance nti no agency zaaliwo naye ate nga ku luno bayinza obapangi connection nazina nabalina abantu abo naye nga companies singa za shutting down kati nga ssente either oyinza zifuna ng'ofunyeyo ka part time once oba ng'omu ku mikwano gyo abazungu kuba nze nali mbeera nnyo ne gundi abazungu friends ya oba nga agambye kati kankuweyo 5 okitegeera kankuweyo akakadde they are friendly people oba balina nga mikwano gyo kati bwe nfuna ssente ezo mu kifo kyozifuna nzikozesa ekyamakulu nanywanga bunywi okitegeera nenywa bayi erimu amasanyu waliyo ice biki nenywa nengamba wano Dubai ekisuuse kambeewo asana Abu Dhabi gyebiri nengenda Abu Dhabi nefuna gundi studio sibeera nze n'abantu era abaana ba Abu Dhabi baali bamanyi abali ebiseera ebyo naye nga just ngenda kunywa sisula nabo bandaba bulabi nga nzize era bwe nagendanga okunywa nga bagamba zze sawa yako bakeetandike naye kati ate ekyasinga okundwaza yali gundi we naweereza ssente muzeeyi wange agule ettaka sijja bimenya ani ku bonna mu kumuweereza okugula ettaka ssente naweereza ssente mu December nga 2020 twaggwako kati nga bampaddeeyo emyezi 3 naleyo naye kati ssente ate nenzifuna mu January zonna nenzimuwa mbagamba kati njagala tandika kuzimba mba ndi awo ne ssente ndowooza nazisindika leero nga wayiseewo bennaku nga 5 nga nfuna message eva Uganda naye gwe muzeeyi wo nze nabawa ettaka lyange ne munsuubiza ssente mu wiiki emu myezi 3 kati mwagala nkole ntya neŋŋamba yi nze nga nasindika dda ssente z'egundi ez'ettaka eryali like balance ssente ezo z'ettaka zaali zigwera miliyoni nga 15 nga ssente nazisindika dda nga n'endagaano nziina endagaano esooka nga bagimpeereza eraga nti nguze bampaddeyo emyezi 3 nsasule balance kati mu banki kuba nasasula mu December nga anaatera okuggwako nzijukira na bulungi yali January 13 nensindika balance era balance bwali bukadde 3 nembuteekayo
ne bampeereza endagaano eraga nti mmazeeyo naye endagaano eyasooka birimukko enjawulo n'eyokubiri naye nkuba essimu direct ngamba yi endagaano zino nga ziraga LC za njawulo kiki agenda okumpeereza omuntu yalina okugula 5/5 ng'endagaano entuufu oli omukyala gye yalina ng'eraga 4/4 ate ng'eraga baasasulako obukadde 2 depression ate n'erinnya buto banange kama yampa bubi second chance naye nanywa omwenge amanyi okunywa omwenge ng'olunaku abaana be Abdul batandabye mu bbaala abagamba kati nalabika alina hangover kuba naye siina mikwano sako yange teriimu nnyo mikwano nanywa omwenge nga buli wenzira mu nnyumba naye nga kati nze ddala ani gwennina nga kyali wange mu bulamu buno kuba saakula na mama wange ate saakula na baganda bange nakulira mu famire ez'abano nti abatoolo nga balina engeri gye bakuvumamu simanyi lwaki abantu baba bavumanyi abatoolo nga banvuma abatoolo ekisiraani ky'abatoolo okitegeera kati nga bagamba muno ekisiraani ky'abatoolo kikuliko ekisiraani ky'abatoolo ekisiraani anyway muzeeyi teyeesikamuko yadde nzeeyi yesikaasikaawo naye naŋŋamba kyogamba ffe tetugambangako ku bazadde baffe tugulira bintu anti olwo nga mutandise nga njagala mumuyisaamu ggaali mukwano gwange ali awo emunyonyo ne mugamba asooka ogenda onwanireko kuba ye yaliwo genda onwanireko olabe ki ekiriyo fo kyokugamba politely ate yaddamu ebyo nze nga nakuzaala saakutta biki bamanyi mukwano gwange n'agenda oba baba batuwaako oba bali obukadde 2 abusatu taddamu kubuuliza nange we nadda nembyesomera ngamba kasita ndi mulamu ate nzireko eyo nze naawo ntandike kuyomba n'abantu bakuzaala banagoba ne mu kika nangoba ne mu kika era batugobanga kyogala naye wagobwako mu kika tebannaba naye era banaatera bayinza nange abantu si byange ati munange byebyo then awo nefunawo era mukwano gwange omuzungu nampawayo holiday Thailand just for 1-2 months nenkomayo oyo gwe nkugambye nti kasita natandika okuyimba nakwesonyiwa nagamba yo stress esooka ekuveeko oga no having a fun yeah kibuga kya masanyu I know twalayingira Thailand Bangkok mubeereyo nga mulya obulamu buli leero kuva ku makya paka kiro newenfa sinyeera kubeera sinatuukiriza birooto byange naye ekyo ekyobulamu obuliri si nnyo era obulamu tubuliridde mu bugubi just nti depression nti tobeera ati nze mbeera 24/7 surrounding myself with anyone even now nze I don't do friends kutukanga tewali amanyi ekyo kisoboka ekyo kyekyokutuka nga it's very possible era manager wange akimanyi nti mbeera nnyo nzekka ne bwagezaako okunconnectinga n'abantu I find it hard to have friends so ngamba nti oba abantu ki naye nga nze embeera zange kinzibuwalira okubeera n'emikwano okomawo ddi wano ovudde Thailand okomawo ddi wano twakomawo mu May omwaka guno mwakomawo gwe nani naye mukwano gwange yajja yakuleeta paka Kampala naye nenza we natuuka wano nacontactinga Emma nga nze njagala kulya olwo Emma aliwo mumanyiramu Emma muntu obeera ng'oyagala industry omanya omanya omuntu asobola okuyambako in talent era kati Emma munyi wa mwenge nnyo okufa obufi gwe oli munyi wa mwenge mukwatagana mutya Emma temutamira ne mumalayo ate nno gwe wali ondabye naye emirundi emeka manyi nze mbeera nammuddi ate era nze ne mukumucontactinga ebyo byonna nze nali sibimanyi nti enamba yogijjawa ku internet bonna be nali nsuubira basobola okumanaginga talent nabacontact I tried to look for the contacts but Emma yali nyangu nagezaako ndabo bansobola ofuna ya songs naye you can't because there is no access nga tomanyi songs gyeri
nengezaako yaba ya Jeff Chiwa nayo ya Emma yali enyangu yakwatirawo nangamba mwabayimbi mwantama baali bamutama era nze nalibe ku TV nali ku Papa's nembalaba nali wali waggulu nembalaba nga muva okulya nga muggirawo emuti mugenda wali yambadde na kipale kya magye camouflage oba yali mpale oba skati naye nga camouflage simanyi ntera nnyo okwambala jeans ntera nnyo okwambala empale za black akwali wali mugondi nga bwe nebbino olisibye bwoti alabika yali olunaku twali ku Papa's oba nali nyambadde jean oba yali jean kale sio naye mwali ku Papa's ngamba kati nga namulabyeko nga ku National Center nga akugiza abamawulire neŋŋamba Emma yakomyewo mu byandongo ntagenda kubba mubbe era ne bwe nagenda ku mpewo we nti kubukedde ku makya n'asindikira message nti kwendi mbalaba nze no sisirika we nayogerera neŋŋamba Emma yaleese omuyimbi naye agenda kumubba kubanga mmanyi ebyabayimbi yabivaako naye mugezezaako owangaala si wiiki singa nnya kati tetuyingidde tugenda mwezi gwa kuna ate nga tukyali ffenna muwangadde nze muwangadde ebyadda anti nze siina mpisa mbi onoonya nikyonkyawako okujjako nga njogedde kyakisimu zirina weeyambula n'oba togenda kunaba n'oba togenda kufuka n'oba togenda mu ttooyi gwe weeyambula neeyambulira mu nnyumba olaba ebifaananyi byakimye ekyebweru kati olaba olunaku olwo in fact lwalina lwa Sunday weeyambulira ddali Andre anti kati nze nkugambye mpangaddeko n'abantu abali open minded open minded no he's not see ye abantu abali open minded you talk what you feel yes. You understand so tekyatondebwa basajja bokka nti omuwala wabakubye gwayina okwogera nze nange woba onkubye ne woba ggwe singa onkubye nandigambye naye waliwo yakuba n'okimugamba nze kasitamba nga nkwagadde nkugamba n'onvuma oba tonvumye oŋŋamba wekwanira ani Daddy Andre Emma ate Emma nkwana waki naawe oyo sisiteekezo tumuggyemu wekwanira Daddy Andre wamwekwanira naŋŋaana tasobola kugaana ate ng'owakana ebintu abyagala nnyo kati nno yaŋŋaana nze kijje ku nze Daddy Andre yaggaana ate bino baali batugamba ebitino oli lubuto lwe ebyo si bituufu kyokka ati yakwatako yadde yakwatamu yagaana wali mu studio naye nagezaako yagaana biki byewakola n'agaana nga biki byewakola just recording ate jjukira nali nkola mu bikini stuff kati if it's modeling njimanyi so okola all the pose mwakolanga misana kiro twakolako emisana bye twakola ekiro twali ne manager studio yalimu abantu ng'olubbaga abane mufulumiso kendi omusajja awo mba mu recording nga basobola obbaleka kati awo wenkolera ebyange wakolera ebibyo naye mu buliri kanaawe seeyambula kati wakola bityo okumusikiriza okulaba nti ategere nti omwagala togamba gwe tolina mukazi toli mufumbo mukazi waba ayagala tomulaba nti ayagala byeyakola si gwe byewakola soka ombuulire kuba oyo omusajja batugamba ye sina wa switch ali automatic olulaba ku kitonde ekikazi kyayiga nze namusanga tali mu mood obanga yantya Daddy yaggaana katolo yagamba ati agundi toneekolizaako avuma yakuvuma muvumi ye muvumi yagamba ati yagamba kati Maria mutwala obuvubi bweri bakumusajja nze nga nze neegamba olwo neebuulirira ntino ki Maria mutwala eri obubiibwo bakumusajja ng'olwo yagambye ekidadyabi leka omukabi amaziga baŋŋaana ate kati naawe ayagala kunziza munnaku ate tunamaliza lukumbuli engeri gye wasangamu ewakarosi mutandisa okukola olwo muteeseza contract musayinize contract getomaniza agreement twasayininga contract ekintu ekyo kyali so speedy nti namusanga oba ku National Theatre oba yali Africana
Africana ngachime jajja National Theatre we batero beera ne baragaddi National Theatre towayiriza musajja mutwala gyatabiira anti sinze simunange nze bagita National sometimes ndwawo tegeera kati ngeri joli obuto naino buli omukyaavuma naye si ffenna ngambye olwawo tegeera sometimes kitera okukwata oyinza okunyinyonyola ebintu nga sibitegeera Nzo kongamba ekintu nga byonna biyita wano. Ate ninga mupozi nyinza nokuwesa ninga mupozi wabadde ogamba ki? Ng'olozizzeeko waliwo lweziva zibuuka. Mukubira nangamba kale jangu ndi wano National Theatre oba nsanga. Neninya nengenda ne musangayo. Ne tuddako wabbali kuba bali bangi tuddako wabbali. Nangamba oyagala kuyimba soko nyimbiremu. Sawa ezo na nyimbisa nali nnyimba nze lwange newandiikira nengamba yimba oluyimba lwa Namubiro kubanze enze njagala nnyo bano Madonna Gaga be bantu bange nangamba yimba oluyimba lwa Namubiro nyinza okuba I wasn't perfect but that very time nangamba tugenda mu studio awe nyine era bamaliza netulije mmotoka ne tugende moyo musajja gwe neetega Era rimbo raspa karena recording rather just recorded like it's not released yet yeah. That very day nagenda ne bawandika oluyimba ne balumpa ne bagamba genda ani alwandika Andrew Daddy Andre Andika mukali Andre on the bean choka bean yo na ajigoba Techiri on the bean anyway whatever it is nangenda ne nkwata oluyimba nakulumu olwokubiri tuddayo ne tuvoicinga naye mbeera ne Emma because is my manager sere bisinga mu ebyo music bichimbera naye I had the circulations is photos no leave nagina photos of you being pregnant for Daddy Andre mwabijewo ebyo nabiwulidde so ate gwogamba guy yakugana so which otya kuswala nti wali ogenda kuzaalira Daddy Andre what's wrong ate kati omuntu yaŋŋaana ate kati olubuto ndufuna nti oba mubikkirira naawe nedda kugambye neetega ne baŋŋaana era nakati nsobola okuba nga message njituusa ne baŋŋaana kati ate olubuto mba ndufunye nti Then these circulation photos just it here. As of photos. Is it plan of Emma's strategy to promote you? Emma tawagira bintu ebyo. Then why do you come naked to internet? That is not naked. At it wasn't naked stuff. Labayo. Mariam, njaga tubere serious. Oje ebifaananyi ng'obisseeko just Enywanto ne wano wansi. Kati walaba ki? It's being naked ebintu babikola mu public. In Uganda. But my job there as a plus size model, in fact ne one in Uganda ba model balina section ya bikini togenda yo model gundi you carrying but it was private you carrying an image of an artist agenda okuinspiring abaana abato abavubuka n'abakulu ekyo kyo yagala bakulabeko tinyala kwera nga Maria mbirefana binalabye is it the kind of music you do? No, I'm not doing that kind of music, but I've told you part of my jobs I've done recently. So that specifically pics, they were done by me and a friend, where I was sending this, my friend in England. We all have history. Yeah. And that history. And it's a private thing. And kati bijja bitya ku internet. Ati nali walimva mu bbala nga nyiga wenti odalinga uba sijja kugamba nti I have a car. I don't have it yet. But in the near future mukama asobola okunsasira nenjifuna. Wabwero yebbala ogimanyi opposite ne okumati. Okimanyi bulungi ekibeera. Gundi. Njimutegedde. Okimanyi bulungi ekibeera. Naawe kenyingi kisobola okutuukako. Esimu ne bagibba. Of course naye sitera kutambula n'eno because eno ya business. Eno ya business. Esimu ne bagibba. Personal business ya. Kati waliwo nina ntera kubeera sofa ntera kubeera n'amasimu ana. Nina akatini for reserve. In case singe mukubye begira efunye ekizibu nina esimu gye nayininga nkozesa Thailand Dubai for my job kati esimu eyo yesingo capturing ebifaananyi ebirungi meaning that nti nali nfulumye nayo nga ntera okwekwata buno bugundi tugenza mu
ebya wano wali eri ebbunga wensula. It's recent, very recent. It was even done on Sunday before I went out. I had to send it to that guy. Yeah, we keep talking, but not on a serious note like before. He also has other models. How about you creating market for yourself? If I wanted to do a marketing stuff, Nandi started really professional ones because I even had the professional ones. Everyone going to be KB on team and find a profession. For Rurabako, Gobsimo Gutandiko, why make a chirunji number temujigin. To get your number is just no, sijja kwewanira nnyo mu kintu ekyo. Sijja kukyewaniramu nnyo naye era for me I wasn't naked. Ate parties there everywhere ozibaddemu ko private parties omanye ebintu ebito bitero happening, and I believe you have some more private parties. Some of us oba just waliyo ne nude kati eri munsi gye nakyalako n'oyo mukwano gwange waliwo beach ng'ayambadde tebamukkiriza. You supposed to be totally naked. Wajigendako? Of course, nendabako nange ku bintu naye nawe ne balaba ebibyo. Nedda mukwano. Nedda. Osobola okwegiraagira kati naye saagira. Saagendayo nnyo erimu. Tekkirizibwa kuyingira munda. Tokkirizibwa kuyingira. Musobola kati nga bw'olaba wano nti waliwo wano waliwo eri munda. Okitegeera. Kati abeeno musobola okuba nga mwambadde obugundi bweno naye oba oyagala oyingira eri ng'obujjako. Ogamba walaba ku bintu kitegeeza wayingirayo. Olingizaayo ko bw'oti. Kyogamba gwali tolingizaayo. Ate osooka nakunaaba. Osooka nakunaaba ku eyo beach. N'olyoka ogenda eri. N'olyoka ogenda eri. Ngena owunyira banno. Golooza lwaki abantu bagendayo nnyo eyo for masanyu. Wali amasanyu mangi. From morning mwe gye mulowoleza nti n'omuntu ku makya alina agenda kukola bali sawa emu baba bali masanyu gaabwe. Nyumirwa nyegenyege. Kulabye. Kuba kaakati. So bino ebifaananyi, don't you think you tebina be connecting like you and your career okubanga bifuluma? Ndabira ddala nga you it's connected. It's connecting? No, mbadde nkubuuza you think it's a different person of you. Nti ozze ku mu music industry kuyimba. People want to take you serious as a musician. Kyokka ebifaananyi ebiri half naked, quarter naked, bitandise okufuluma. They are shedding a different picture. Simanyi wabayimba ekyo ekintu ekyo mukiteeka mu mutwe. Kati olaba ekifo ky'embeeramu waliwo embeera n'amabaala agali awo okumpi bakimanyi nti oyo muyimbi. Yes. Okitegeera. Era bakwekitibwa bagamba muyimbi wa ggwanga. Naye ate kati n'omuntu oyo asobola osika essimu naye era aba akumanyi. Where I don't know. Ababooda bo babba ne bitabakwatako. Kati olaba akakabira akali awo omuntu bw'asika ekintu ayingira dde eyo. Okitegeera. Kati you can't know. Olunaku nzijukira nali ngenda ku being robbed there nga nkyabeera wano side ze munyonyi wano awo wansi awo. Twali tuva mu bbanga omuntu yali ansikako akasawo ekitegeeza yali atulabye kuva mabega kuba twajjayo ssente ku bbanka ne tugenda ku restaurant ne tutula ne tulya ng'oli alabika akoze ekyatu. Era nalabanga we twalinga tutudde nga waliwo omuntu akola omuntu nga neetegereza ate kuolwo ebintu ne bijja nga olaba. No, I will not say that. Naye when my phone was snatched omuntu yadduka ddamu ekyo ekibira ekiri awo kuba twali tuyimiridde olaba eno side ya parking. Nga temuli password? Olwawo kusanga password mu simu zange kuba nze sirina musajja mbeera bwomu. Olaba ne bwe ngenda out kiroka kati nyinza kukyusa bukyusa in the near future. Ne bwe ngenda out mbeera bwogwa. Era omuntu ajja n'ayogera nange in that near place. It's okay go I'm talking about the pavilo akiro lwalo lumu. Nakiro dono lukola birala. Tosa kubanga nazo zonna mpanvu. Baba soka tumalize kino mbulire. Tera sesa kubanga Africa. Bwerina. Toyinza kungamba nti you have such pics in your gundi phone. Some phones are accessed zino Samsung nyangu. Toyinza kukingambe ekyo mbutemu nga temuli password nedda tekisoboka. Kati kankubulireko. It's an intentional move for you to promote yourself. One, but egere nti oli muyimbi babuze muwala kyoyo nti ye muyimbi. Two, oyina ebirala by'oyisaawo nti bannange kigo walabye eki ebifaananyi wakota naked. Sirina bye mbisaawo kuba nze bwemba You had soul tape on yourself.
Yeah, it was a soul tape. That's creation. Creation. Yeah, we are creating something just easy. Soul tape n'omuteeka ku kigambo. Teyagendayo waliwo ebyabiseko soul tape yali just yakute wano. It was a ali ono n'omusikako. Netukuba obufaananyi ne mbuweereza baby wange. Katoteeka soul tape ku kigambo. Soul tape teyatuukayo eri naawe. Si twamulaba ng'ayitako packing. Nedda yayita. Oyo teyali soul tape naawe. That was a bling bling gye nateekawo wano. Ate ng'olaba era bakyali mu nnyumba. It was inside the house. Whatever has come into your bawala, please batwale. Otherwise, buli kyangamba luno lugedde abantu balabe yachenja kati zenkana. Chichi tukiraga bachenja nazo tezenkana. Luno lugalo lwaki? Ate engeri gye nnina gundi, engeri gye nnongoosa apartment ate zisibirawo nga ntudde. Nnongoosa apartment. Kati lwalo lugalo lumule lulongoosa apartment. Nnongoosa kati n'olunyambako okuteekayo amasuuka we bati wansi. Okuteekayo amasuuka. We bati. Ebati ng'ogira. Olumu we luti. Anti bwe zibeera zonna nga mpanvu oyinza zikwana ne ziruma kati osooka okozesa olumu we bati. Sitegeera. Abano waneetegera. Osooka okozesa olumu we bati ng'ofundikira. Kansubire njogedde ekigambo ekituufu. Nkimbo kyoyogedde kyekyo kyokola. Let me ask, what's your aim in the music industry? Wakimye eki? Because it's just months in the industry. Ebintu by'oli mu kukola biyinza otudivertinga for us to think nti wazze kukola linnya so that obeeremuko ne value okutunda biri ebintu ebirala. Sina kyentunda, just nze naze kuyimba. What's your aim in the industry? Being a nice and an inspired artist. Buli omu alina bayita batya? Agenda zimu. Inzan oba wate omuntu ng'olina ebizibu lusate nebeera babiyita batya? Challenges. Ins and outs, or ins and outs, something like that. Yes, ins and outs. Yeah, there are challenges like that because I'm upcoming at Charlie, so of course, I did it intentionally, but it's not. Now, how can someone trust your words in what you They will see what I'll do in the near future. But internet, do you know that? Of course, I know. Kati, judging, I never judge a book by its cover. But if the cover shows us otherwise, you may do like that. I know, but the first the appearance sometimes driving to not a Kanamunda. Diversion mulaba omuntu mumutambulizaako amaaso ne mulaba next step. Okimanyi waliwo akuggyeko n'ebizima bagamba kati naye Gloria Bugi wakubiri. Wapi? N'aba tuli awo ng'oli totally naked nga nakatandika fuluma. Wapi? Ebyo nkugambye nali gundi. Si gwakubaza house party? Nedda ezo siziddamu. Anti buli kintu kikubaako ekyo. Nedda olaba ekintu ky'omuntu ky'oba olina okukyusaamu mu lifestyle yo. Kati nze kyalina okyusa mu lifestyle yange kunywa. Kunywa nnyo. See, not on a regular basis, naye bwe mba ngambye kunywa. Olinga kyennyanja. Saagala kulekera oba kangambe I do abuse. Basaagala kulekera awo. Kati ate that mu biseera ebyo mwenyeza okukolera ensobi. Tegeera. Naye ate sisikola nsobi za kwegatta. Nze mba njagala kwegatta neetega. Either n'okkiriza oba n'okita bw'okigaana nga ngenda ewaka nga neebaka. Abula si buli omu nti nze bwe mba mpulira nnina gwe njagala. Nja kwetega oŋŋaane bugaani. Kibaza weekwanira abasajja. It's okay, bw'oba okkiriza n'onzikiriza bw'oba tonzikiriza ate kyakufiirawo. Kyagamba buli omu baakwanye baamukkiriza oba gwe wasookerako. Toli ku bino simanyi omukazi teyeekwanira abasajja. Kati ffe tubagambe ddi. Ali awo yeefuula atalaba. Nyanti omugamba kati nga gwe bonogera n'okwana omukazi n'akugaana n'okita. Naye ate sikikola ku buli omu. Era nakakikola omulundi gumu sisuubira nti nnyinza okukikola omulundi ogw'okulaba because I'm a little bit picky mu bubi bwange. Nsobola okukikola singa I still find my spec. Nina okubeera nga at least nina kye nneegattako
Okay, so tulina music yenkana ki right now? So far album yenyimba 6 twakataako 2 eza video olwanga okumagwaki nerwenayimba ne Kokofingo oluli on rotation ne kunyirira lwali lumu ezo nange kenyini simanyi oba nsobola okuddamu nendufuna whereby tomanya nti oyinza balokala bati osobola odduwoshinga notwala mu studio ne baluvanishinga naye simanyi na access gye nyinza kulujja kubanga it was uploaded mu vaka yange eya senior fawo nga nakamala kati 2015 simanyi sibiraba newe ngenda ku YouTube teruliyo. Olina mu collab emu ne Kokofingo? Collab emu isigadde zange solo. Okuba type ki ya music? Yonna. Oli versatile. Ali ezidako awo maaso jazuulira nti zo zile little bit. Yeah. Music ono musuubiramu biki? Music musuubiramu. The most thing, just I want to fulfill my dream. That's your dream? Yeah, my dream. What's your dream? My dream is to become a nice and a big international artist. Though I know it's not easy, naye tusobola okukikola nga ab'e Tanzania bakikola. Anti bo they are focused. Even me, I'm focused. Even every time so guy. Obundi abeerawo drama abeerawo n'abantu abalala bakikola just lwakuba nti bo tebabeera mu public. Definitely. It's okay for you to do that. It happens but a lot. You have to let it appear. It can appear to anyone. Kyogamba ono mwana maidi o ebyakafulumu ano maidi. Kyogamba naye mbu yagize. Yabeeteredde. Waliwo ebintu just nga lwaki olabira kugamba balala nti no lwaki tobeera siina gwendabirako kuba sijja kulimba nti oba kinozo you never know n'ebyo ebifaananyi bye bankubanga mu online. It might come. Okitegeeza kati ekyo nkikiliyarinze nti nakolanga kino era nti byo in case nga kizze ekivuddeyo ate ekyo kirina kuva mu eri bali abaabe okitegeera kubanga they were private and they were sent to private customers, not everyone. But you never know, you may see a professional picture of me in a bikini. Okitegeera, that's it. Naye wabeerawo bino eby'essimu ng'omuntu okyekola nawe kenyini osobola okukikola ng'oweereza girlfriend wo. One time view gyeri mugikozese. Anti kati one time view gyeri nga osindika naye tosobola kukola one time view mu gallery yo mu ssimu yo okitegeera. Ebintu ebyo bibeera just mu ssimu. Abantu balina ebintu bingi mu masimu era ng'oyagala okukwata omuntu ssimu. Alifa abatabiina tukole tutya? Era tetusuubira nnyo kuba naffe tetukumanyi nnyo. Toyina. Anyway, Kale, so promise the fans what you have for them, what you laga, your journey in the music industry, to know they were, or then the people you think you might work with, boyanti, but we at least they have a value. Atenanga njakuba at least that time by na chembaga se. First of all, saba just kwetondera public. Mbuchi. Olw'ebifaananyi ebyo ebyagala bifulumya bive. Bireke tobeetonde. Okay, kati nja kwetonda nze kantukirize yadde gwe toyagala neetonde nze ngenda kwetonda. Weetonde ku bintu byakoze ng'oyagala. Ate gwe lwaki onkaka nti njagala? Ate toyagala. Wabaddeyo. Yasimatuse ne biyiika mu bantu. Mwana. Mbumwana. Anti ze munange simanyi kusiba feesi kikyo. Weetonde wonna obasekerera. Nedda ekintu kiri nti nze simanyi kunyiiga era olaba nnyiiza omanya ndi mwavu siinaamu yadde. Kye kintu kyokka ekinyiiza. Kuba nze mba siinaamu za mmere. Awo oyinza okundaba nga ndi munyiivu ebisaawa bina mbeera nseka ne wemba siina seka nnyinza oseka. Kati nze neetonda eri public ate sofa abawagizi ba Mariam Kugonza betulinawo beeyanza okubeera nga bampagira
n'abalala bagenda okufuuka abafanzi ba Mariam Kugonza. On the music journey, we are having a lot gye tuleeta. Okay. So people should expect nice things from me. Nyimba zino zogenda kufulumya goze wandikidde. Olwasooka okumagwaki Khalifa yaluwandika. Okay. Nesiimu n'alukola. Olwokubiri omuvubuka bamuyita Magic abeera wa Remix. Era Remix n'alukola lwe nakola ne Coco Finger. Then n'olwokusatu kunyirira era Magic yaluwandiise Remix n'alufulumya. Eri wansi wa Remix studio. Oba balisaidiza eno Makindi. Makindi enokkirira. Manyiyo. Then eziddako awo zigenda kuba za Daddy Andre eziddako awo. Naye muntu asobola okulaba naye nga already yakwisizaamu eggaali. That is professional and private life is different. Omuntu kati bwe ngenda eri mugundi mu studio mbeera ni manager whereby that is a professional thing. Toyinza kiteeka mu bino private life oba ayagala okundya oba tayagala that is private, it's personal, kiri ku ye. Naye nga wonna wayagalira you free. Ate era nnyinza okwekuba. Nyinza okwekuba kubeera omuntu omwekubakubako ennyo kati ffe twamanyira moving on quickly. Moving on quickly kyesibako nekigaana. Onoofata omulala. Ate kirungi ky'emitima gyaffe abamu nti bw'ogamba nti kati ono yaliwo yandimu biri byo byerabira mangu ebyemabega. Nze ndi muntu eyerabira amangu ebizibu. Yeah. Okay, get a mass. Checho, olina kyakyoyagala omanyi. Okay. Tumaliriza bamuyita Mariam Kugonza. Tumuwagire, let's go support her. What's your YouTube account? Mariam Kugonza under Twinkle Management. Under Twinkle Management. Ani agivunanyizibwa? Emma Carlos. Why not you? Why don't you know initials zayo? Because I am under contract. Oh, more sign is a contract. Yeah, Twina contract. So I take a cent like. But you're not playing a part here. No, but like the solid paying. I take a. But you're not playing a part here, but you're going to spend a big end. I'm Sagara one after Kabi. I don't have to know you to be a masun, but now I'm Saja and Ziba Munyambi. Playing a part here. From the start. Have an adult agreement omugamenti this chekigendo okukolebwa okiba kino tokikola kino kindekere saagala otuuka waliwo ejjuuso ogamese nga nakola bwenti. You guys have not gone far. 4 months it's not too big. We can still look into the contract nemukola kyemutateekeddwa okukola. Kito ekyo kigamba nnyo abayimbi ate after nakukubira essimu mwana kiwangamba ate omusajja akikoze. I don't want to ojje mu media instead of coming to promote your music ate ng'ozze kaaba. I know. Life is a journey. Kirungi ekiri nti gwe byoyiseemu bigumu nnyo n'okusinga byogenda oyitamu kati mu industry. Kati goyinza okuguma. Sijja kuyita mu bingi nnyo kubanga era teri kipya. Obiyiseemu. Teri nnyo kipya. Kale.